munnanga mbulidde waleyo mwana munnange yatambula aligita atambula mwenya nesinga ey'ebiseera mwana nze ne bw'olaba nkaaba ne bw'olaba nsinda amanyi gandi mwoyo mwana munnanga mbulidde wa eyanjiyizanga kali oba kano nkali eyakeera bukezi gye yagenda teyaŋŋamba olwange nayimba message ngiteekera ku mukyala gwe nalina nambulako kati ye n'ayagala akifuule Kiliza mukwano batugatte kati ebiseera bye akamala okuddamu oluyimba ne fulufiga olwa fulufiga nagamba olaba no egundi alwagadde neŋŋamba nga nina omukisa kakati kumbe bo mbeera zaabwe babeera n'amasimu mu mabaala nga balikodinga nnyimba z'abaana ekyo kimanyikiddwa bazze babikola ebyo kati neŋŋamba siina gesumbwa bw'ate nombe Pallaso nkole kino ekireka bwe kityo kuba nze nina ennyimba empya eza gospel ziweereza Katonda gwe nakkiriza olwo lutambula lutya olwange mwana munnanga mbulidde waleyo mwana munnange yatambula aligita atambula mwenya nesinga ey'ebiseera mwana nze ne bw'olaba nkaaba ne bw'olaba nsinda amanyi gandi mwoyo mwana munnanga mbulidde wa eyanjiyizanga kali oba kano nkali eyakeera bukezi gye yagenda teyaŋŋamba olwange nayimba message ngiteekera ku mukyala gwe nalina nambulako kati ye n'ayagala akifuule Kiliza mukwano batugatte kati ngwegamba ye ng'akyusa bukyusa kuteekawo kintu kigira naye ng'oluyimba lubadde bbanga ddene. Okay. So mumbeera eno Pallaso takwata masimu go message azaba ataziddamu. Message zandaga tiki bbiri ate ya blue tikinga nezandaga tiki bbiri era bwenzikebera bweziti kweziri naye mmanyi nti bw'okebera ekifaananyi kyange omanya omuntu yenna alina ekigendererwa era akimanya nzikiriza nti yakimanya nti ono yegundi n'essimu bw'oba togina mu ssimu yo bwegira amanya gange kwegali Sseki Manala amanya bumanya nti ono yegundi nazo ez'ensi nagamba sirizikola vidiyo bwe ziba zanyumira abantu basobola genda nga zijjayo n'alizijjayo amazima kuba waliwo ezaali ziwemula naye nga sisobola kufuna mukisa genda zijja mu makompyuta g'abantu simanyi bwe naazinoonya ekyo nenkireka bulesi mandi awo ennaku ezo nempulira omu nga yazeemu oluyimba naye ate eddulu yaddamu badde luyimbanga naye ku mikolo naye ate n'atajja yadde okunsaba permission nti oba muganda wange sandi lumumye naye ate ne bwe namuweereza message nfune ekigambo ekiri sole kyonna okuva gyali yakimpa bwe nakubirako mukama we maneja we yanvuma buvumi ku ssimu nensirika nenkimma amazzi oluyimba kati ye yalimbye oluyimba baluyita Kiliza yalwozeza mu luyimba lwange baluyita mwana munnange oyo ye mukulu gwe bayita Pallaso muganda wa Joseph Chameleone kati nagenda okulowooza nti ate nsobola okugenda nwanagane n'abo nemanya famire yaabwe omusota tegusobola fuuka nkoko tekisoboka bo obulamu bwabwe bwonna babadde bantu bantalo nze siina gayingirira ntalo bwe zityo naye nga ne message nazimuweereza Pallaso n'essimu nenjikuba n'agaana ogikwata ekiraga nti yali amanyi n'oluyimba nannyini lwo gwe yakola ki luyajjako so oluyimba luno olwo olukola ddi walukola ddi nalukola 2014 twalukolera mu studio yali eyo Nateete olaba ku Shero eye Nateete ng'oyise ku poliisi Edidi nga tanakola studio ye waggulu eyo yewaali studio gyeyakolerangamu Clear Touch ya Clear Touch bagitanga Clear Touch kati Edidi yakankolera mu bulamu bwange ennyimba zigenda kuwera 5 kubana kati ninayo oluyimba ewuwe olupya atanyambye buyambye ankoledde ennyimba ku bwereere sinadde ekikumi amazima kyenteeka eri Edidi mukama yampa buwi mukisa eri omwana oyo kakati oluyimba olwo bwe yagira bwe yava mu Clear Touch lwali terunaggwa najja n'akola studio ye wano wano ku Siteera oluyimba olwo ne tulumaliriza 2015 era mbadde nga nduyimba mu mabaala ng'abantu balumanyi era Pallaso okulwagala lwegomba yalutandikira ku dansa zaawe ekibuye kati we namala okuyimba kuba yali addayo bwe navaayo omu ku bavubuka be n'agamba mwana oyimbye oluyimba olulungi olaba ne Pallaso alwagadde n'agamba omwana oyo ebiseera bye akamala okuddamu oluyimba ne fulufiga olwa fulufiga
nagamba olaba no yegundi alwagadde nengamba nga nina omukisa kakati kumbe bombeera zaabwe babeera n'amasimu mu mabaala nga balikodinga nyimba z'abaana ekyo kimanyikiddwa bazze babikola ebyo kati nengamba siina gesumbwa bw'ate nombe Pallaso nkole kino ekireka bwe kityo kuba nze nina ennyimba empya eza gospel ziweereza Katonda gwe nakkiriza. Olwo lutambula lutya? Olwange mwana munnange mwana munnange ambulidde waleyo mwana munnange atambula aligita atambula mwenya n'ensinga ey'ebiseera mwana nze ne bw'olaba nkaba ne bw'olaba nsinda amanyi gandi mwoyo mwana munnange ambulidde wa eyanjiyizanga kali oba kano nkali yakeera bukezi gye yagenda teyaŋŋamba. Olwange nayimba message ngiteekera ku mukyala gwe nalina nambulako kati ye n'ayagala akifuule Kiliza mukwano batugatte kati ngwegamba ye ng'akyusa bukyusa kuteekawo kintu kigira naye ng'oluyimba lubadde bbanga ddene. Okay. So mumbeera eno Pallaso takwata masimu go message azaba ataziddamu. Message zandaga tiki bbiri ate ya blue tikinga nezandaga tiki bbiri era bwenzikebera bweziti kweziri naye mmanyi nti bw'okebera ekifaananyi kyange omanya omuntu yenna alina ekigendererwa era akimanya nzikiriza nti yakimanya nti ono yegundi n'essimu bw'oba togina mu ssimu yo bwegira amanya gange kwegali amanya bumanya nti ono yegundi wakuba naakagikyusa nnaku nga bbiri. Brenda's Beauty World eyingiddewo ne program endabikayo era nze Brenda Mukisa Mugagga ndi mukugu wa nsusu awamu n'ebyendya nga nsangibwa ku Mabirizi Complex ku Kampala Road tulongosa nsusu z'abaami n'abakyala tujja mu bukyafu mu mubiri byonna bitukola ebiri ku Brenda's Beauty World biri nakyo tulina ebizigo ebirungi tulina oil omulungi tulina sabbuuni omulungi olwaleero ntambudde ne new home treatment ku Brenda's Beauty World era ng'egenda kuyamba okuddaabiriza olususu lwo oyinza okuba nga weetaaga ebikolebwa ku Brenda's naye obeera wala tonnafuna budde tonnaba kwetereza bulungi nnyo ng'omuntu yenna yeetaaga okufuna obujjanjabi obuli up to date nkugamba nti mbatidde new home treatment ekuyamba ng'ebizigo bikwokyezza okubalansinga noddayo mu kkalayo omuntu agubye egenda kuyamba okutereeza omuntu alina amavivi aga black egenda kuyamba okutereeza obukokolo bwa black egenda kuyamba okutereeza bangi nnyo entumbwe zaffe tuzikweka olw'okuba zirabika bubi zisiiwuukiridde zikubye akakeeka njagalo gy'ofune aka home treatment kano abaana mbalete tubasomesa emirimu gino basobole okuba nti basobola okuyamba eggwanga tulina ebizigo ebirungi bye weetaaga okuddaabiriza olususu kizigo kikwokyezza solution weeri ku Brenda's omwana ayimba mu worship team oli muweereza wa Mukama ofaanana otya gwaweereza Katonda ne Katonda naye ayagala ekirungi ennyo kye kiba kimuweereza kati nkugamba nti weetaaga okuyimba omuvinga emitima gy'abantu jangu ofune home treatment eno ayina embalabe azikidde olususu ayina olusolo ow'oluwumu ow'obusundo gweetaaga home treatment eno eya Brenda's Beauty World okolera mu Kasana okola up country jangu ofune treatment eno egenda kusobola okuwanirira olususu lwo bangi nnyo tulina ebirooto weetaaga okufumbirwa ku mwami omugagga ofaanana otya gwanoonya okufumbirwa omugagga embalabe zikujjudde mu maaso omugagga ajja kutunulako akutye omuntu yenna nga tannaba kumanya oli muyonjo onoobeera omukyala mu maka asooka kutunuulira appearance ebizigo byakwokya ekifuba otambula okibisse scarf olungudde tokyasana kuyita mu kasana jangu okimenya home treatment eno buvunaanyizibwa bwe okulaba nti okola kyonna ekyetaagisa okufuna treatment zino eziri ku Brenda's Beauty World tugenda ne tujja ku Brenda's nga tuli bayi nga bw'oba mulwadde oli ku oxygen nze nkugamba omulungi andaba essaawa zino appearance yo kintu kikulu nnyo wettanira obujjanjabi buno tetwerusa bantu tetutembeeya bizigo byaffe oyinza okuba ng'ovaamu olusu olubi oluvannyuma lw'okwesiiga ebizigo ebyo jangu ku Brenda's tuddaabiriza olususu bw'osaba oti omukka ogukuvaamu guwunya ku Brenda's tulina solution egenda okutereeza system yo naye nkugamba nti bw'otuula osumagira amagulu gakuluma tokyasobola kusitama osanyalala tukugjamu obukyafu ku Brenda's kati skin yo yaseeseetuka tokyetegeera ekizigo ky'osanga kye weesiiga n'oyongera okuyiwa embalabe weetaaga okusinkana omukugu Brenda Mukisa Mugagga